So guys, let us pray for Hajj. Yes, Hajj Nsereko wali bulungi nnyo. Oyo namubalazeeko dda mwamulabye. Zo kamera baziganye saagala mbalimbe naye tunaffe tubbirira bibbirire mu magezi. Tubbirira bibbirire mu magezi. So kati bannaye temugamba nti ki love you mayor werewa t-shirts bintu ebimu nonaawe okumanya nti kati MC Mayor kale I've just joined where Hajj is bannange tanaba kutuuka weddagala ly'ensansa waali awo weddagala ly'ensansa yuuyo kitegedde yoyo twaha mukiibi kiri kitya muganda wange naye kati enamba gye mbawadde mwenna muterese tereke saze okutereka ntereke abaana bano basaaganye balina omuzannyo mungi enamba ate gibawadde ate baterese ntereke so kakati era bwetyo bweyimiridde mbeera bwetyo bweyimiridde naye nga n'akaana kano ka Sandra Liyani akasanyuka nako weekali ani kaati kalakata omusango gwe guliko buli munnamawulire yenna meya bannayuganda omutemu wuuyo so kitegedde bannayuganda omutemu wuuyo Haja yagaddwa Bannayuganda ow'endaga mu ntennya yuuyo amawulire kyegatambuza emmanjula n'awozaaliye ebiboozi by'ekiralo ebyempe simanya mbega bagala kuwulira aliyene wano simanya mbega bannayuganda omutemu wuuyo bannayuganda yaleeta enkopi y'omwana wuuyo
bino ebintu gwabisobola era onkwatiddemu katono nnyo yasimukoko kyateka abaluke tukanyikeko mu mazzi bwendabanga omutemu ye baaba naye nga mukama ateremu bwangu fulufiga gyali mu kkubo tuli wano tulina Haji naye tetunnamulabako tetumanyi oba jjamu ngamba Haji aze Haji naye azze gwe tulinda tulabe nga buli kimu kitambula balabala mukama ateremu obwangu bannange mutusabireko Nalongo ye yakoze tinti yanoze bwendaba nange konale bonsereko wali nnyo mu bitiibwa wali nnyo bannaye nze muleka omutemu ye omuntu nobayo nogamba mbu enkumbi baleese enkumbi omwana muto myaka 14 n'amanya enkumbi nga namulimu n'abakazi myaka 3 nga tamanyi nakigambo nkumbi tekitegeeza ogimubuuza n'amaggulu amaaso oŋŋambye nti omwana wa myaka 14 enkumbi agimanyi ensi eno mugirabe mugidduke ate mwe abasajja muzungazunga nnyo naye abakazi bangi wanene bakozesa zi wipes tebamanyi enkumbi kyeki tebamanyi nawe bagikozesa tebamanyi nawe bagirimisa tebamanyi nawe bagirimisa omukazi n'atugamba omwana wa myaka 14 enkumbi weeri mwe muli kuno ku TikTok muli bikazi bikulu mumbulire enkumbi omuli mu gwekola erima etya erima etunudde waggulu etunudde omukazi yeeva eggambo oba niyamuwaga amagezi ag'ekisiru mbw enkumbi egozanyisa n'ensi enkumbi bagikotolaba nawe bwobuuza bebagikozesa negozanyisa omukazi uzali yabulira dde omwana we nti wobuulako omusajja enkumbi eyina kubeera bweri ensi eno nga tonnafa olaba ebinene bingi oba Nalongo ye yabuzaabuza ajja ati mbwe enkumbi tugambe enkumbi nze simanyi ndi awo nkyebuuza bwebuuza enkumbi gwogimanyi ku myaka 14 ita mukambala nga wobuuza abakazi wipes ze bakozesa namaana asuula eri awo tebalina bebakwata nkumbi gomanyi we bagikwata nzijawo n'enkumbi yombuli we bagikwata mwe musaaga n'okusaaga bw'olimba okole omusajja agamba buli wookola ekintu ng'olimba obuuzaabuza mu nsobi 9 ogenda okujjukira okwogera amazima ng'okoze ensobi 9 enkumbi gomanyi balimisa enkumbi ate ng'oli mukazi mukulu sajja wattu yazigwamu naye tewali kyakola naye bakulabye dda tuli awo baana bakedde dda kooti yejjudde ekubyeko bugule kooti ekubyeko
abantu abasinga babaganya okuyingira bonna bali bweru era baganya akacyankalano. Sempe bwankulamusizza. Nalongo kitono yali ne ajati nga bagamba enkumbi. Enkumbi bangi bamanyi bwe bagirema essanza enkusiba ssente obuuza abakazi 10 n'ofunamu 2. Bamusaaga n'okusaaga naye ŋŋambe myaka 14 enkumbi amanyiwe bannaaye. Era Katonda yekka yamanyi naye nga njagala mukkirize mugaane waliwo ekibeerawo nga kyabuyaayi nga kyabulimba bwekyo oba omanya naye Katonda abeera wamu n'abo abamukkiririzaamu. Nze nyina essuubi nti gano gonna maanyi ga Katonda okubanga muli mu kkooti abantu nga 10 naye ng'abantu 5 be bali ku sayidi ya Ajati oba okitegeera. Nze nsuubira okuba nti waliwo Katonda awo kuba essaawa zino buli muntu yandibadde ali ku sayidi yaani ya Ajati naye gutulaba nga naawe kyewuunyisa. Webale kunjagala nkwano manyi njagala nnyo abanjagala. Love you Sylvia. Aniwo nanjagala ennyo Nalongo kitone yampange mulamuzi annaba kujja batugambye omulamuzi wayingira wati kkooti wepa ng'essimu ogijjako. Ge mateeka agaliwo kituufu nnyo era wajjira omulaba essimu evuddeko lwakuba akasimu ka mmeeya kakyamuse kookya. Nalonyeza amazzi njala katuuzako wano ku tayirozi era omulaba etunudde waggulu nga faani yewujja mumanyaka ekyebeeyi kyalina ye power bank bwetuuka mu 15 nga ssaamu power bank naye bannange ennaku erumya omu kyokka ali mu masuuti yanyuma ebitya. Love you Sylvia. Thank you Eileen. Siri mutonzi waffe yasalawo. Mutonzi waffe yasalawo. Mujje ku Lwokuna ewa Kisekka akawunga essaawa 12 munsondereko sente z'omusolo. Motoka nagigula. Tugenda kulya na kunywa ate nze mutegesi. Tugenda kulya, tugenda kunywa, tugenda kweyagala. Mana mwebale nnyo kunjagala. Munankabya. Kisekka market wetuli ku Lwokuna luno olw'eggulo Mariam ng'osese tuli wa Kisekka mujje munyambeko bannaye sente z'omusolo ku ssimu kuliko emitwalo 4 baagala miliyoni 2 era luno naye kijjako singa obukulu emmotoka